kkooti enkulu mu Kampala eyongezaayo okuwulira omusango ogw'okulya mu nsi olukwe oguvunaanibwa Kano Kizza Besigye ajoobye Eddie Lutale n'omujaasi wa UPDF Captain Dennis Ola oluvannyuma lwa Besigye n'ajoobya Eddie Lutale obutalabikako mu kkooti nga kigambibwa nti embeera y'obulamu bwabwe si nnungi n'akamu. Wabula Captain Ola abaddewo mu kkooti era omulamuzi Emmanuel Baguma asomye ebbaluwa ewandiikiddwa Kano Kizza Besigye n'ajoobya Eddie Lutale nga baagiwandiisa okuva mu kkomera eruzira nga bategeeza omulamuzi nti tebali mu mbeera nnungi. Abawaabi mu musango guno bakkiriziganyizza nti nti kkooti teyinza kugenda mu maaso n'okuwulira omusango ogwo nga Kano Kizza Besigye n'ajoobya Eddie Lutale tebaliiwo. Bw'atyo omulamuzi Baguma ategeezezza nti bonna abavunaanibwa bateekeddwa okubeerawo mu kkooti era ayongezaayo okuwulira omusango ogwo okutuusa nga 1 omwezi ogw'Ekkumi omwaka guno 2025. Kano Kizza Besigye ajoobya Eddie Lutale ne Captain Dennis Ola bavunaanibwa omusango gw'okulya mu nsi yaabwe olukwe nga kigambibwa nti baaguzza mu mwaka 2023 saako Novemba w'omwaka 2024 nga batuuza enkiiko mu bibuga okuli Geneva, Athens, Nairobi mu Kenya ne mu kibuga Kampala era nti baafuna ensimbi okuva mu bantu ab'enjawulo n'ekigendererwa eky'okumwamulako gavumenti. Ekibiina kya Forum for Democratic Change kirangiridde abagenda okukikwatira bendera ku bifo mu gavumenti ez'ebitundu mu ggombolola 5 ezikola ekibuga Kampala. Omusasi waffe Munabudu Sharifu Lukenge abaddewo. Olunaku olwaleero ekibiina kya Forum for Democratic Change ekisangibwa ku luguudo olw'Entebbe Najja Nankumbi balangiridde abakulembeze abagenda okubakwatira bendera ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu mu ggombolola 5 ezikola ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Muno mwe muli Makindye, Nakawa, Kawempe, amasekkati aga Kampala awamu n'eggombolola y'e Lubaga. Naye ng'abadde omutwe omukulu mu kulangirira kuno ye Lord Mayor gwe bakwasizza kaadi okuvuganya ku ntebe eyo mu kalulu ka 2026 ono nga ye Ibrahimu Kasozi Biribaawo. Ono mu kwogerako ne bannamawulire ategeezezza nti ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala n'emiriraano ku mitendera gyonna okuli obubaka bwa paalamenti n'ebifo ebya gavumenti ez'ebitundu biri mu ngalo z'ekibiina ekya Forum for Democratic Change. Ono agambye nti mu kalulu akawedde ekibiina kya National Unity Platform kumpi kyawangula ebbendobendo lino erya Kampala n'emiriraano nti naye ku mulundi guno FDC obuwanguzi bugirimu 5 era ono agambye nti entebe ey'obwa Lord Mayor tewali agenda kugimutwalako mu kalulu ka 2026. Okusaba na Uganda nti ne bannakampala batuwe obwesige bateekemu obwesige tujja kusobola okulaba nga ffe tetujja kwogera bwogezi nga bagambye omuntu ngamba mpadde obwa Mayor ebinnya biri mu kkubo ate n'enkaaba ebinnya bingi ate n'enkalakaasa. I will not be part of that. I will be able to look for funds even where the government nga tesobodde kutuwa. Wabula bw'abadde ayogerako ne bannamawulire amyuka omwogezi w'ekibiina kino ekya FDC Mulindwa Walidi awanjagidde bannakibiina kya FDC abaweereddwa bendera z'ekibiina nti obutadda waka kuzinga mikono wabula bazikozese bajjeyo obuwanguzi bw'ekibiina kino. Ku lwa 88 akatonnyeze 8 y'obujjajja Lwasa Mayinja. Nze Munabudu Lukenge Sharifu wane Najja Nankumbi. Poliisi ekutte bannansi ba Kongo 6 ku bigambibwa nti badde batambuza ensimbi za $, ensimbi za America encupule $30,000. Poliisi etegeezezza nti bano badde batambuza $, zino bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era nga bafunamu ensimbi nnamu olwo ne baleka abantu abatamanyi kwawula nsimbi ntuufu kweza enkyamu nga bakaaba mu bitundu ebitali bimu. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Lusoke Kituuma abadde ku kitebe kya poliisi e Naggulu mu kwogerako ne bannamawulire n'ategeeza nti abakwate kuliko Monique Dodo, Kwiza Azira, Zinpen Hassan, Musa Ahmed, Mumbere Asiha ne Shadraka Katupala nga kaakano bakubibwa mu kaduukulu ka poliisi. Era twabasanze ne $3,000 nga ziri mu bando za $10,000. Bano bonna 6 abasajja abateeberezebwa kubanga bava Congo DRC. Twabasanze nga yana twabakolako search twabasanga n'enjaga nayo gye baali bayina. Ebyo nga bikyali awo
waliwo omusajja attiddwa abatuuze mu bitundu by'ekitugumu oluvannyuma lw'okulumba abantu mu bbaala ya Tibuse ku kyalo Jumasero mu disitulikiti y'ekitugumu ababadde bali mu kunywa omwenge n'abatunuzaamu emmundu ekidiridde kubadde kulwanagana gye biggweredde ng'omusajja attiddwa. Okusinziira ku poliisi, abantu beerwanyeeko ne bamuggyako emmundu gy'abadde nayo wabula mu kanyoolagana ako ate omutemu oyo abatuuze bamukkakanyeeko ne bamutta. Omwogezi wa poliisi Lusoke Kituuma ategeezezza nti emmundu bagirinamu 5 wabula avumiridde eky'okutwalira amateeka mu ngalo. Mwami ono tubaye tetunaba kutegeera linnya lye naye twasobola okujja ne tusanga nga bali bamuggyeko emmundu AK-47 ng'erina n'amasasi 21 era on one side twagala okusiima abantu olwogezaako okwerwanako naye tutera okuvumirira ekikolwa kya mob action kubanga mob action is problem is mutuma chance okuinterrogatinga bano abazigu ate nga information gye tutera okubajjamu olusi etuyamba okukwata abantu abalala. Poliisi mu ngeri y'emu erabudde bannabyabufuzi abagenda okusunsulibwamu akakiiko k'ebyokulonda okutandika sabbiiti eno okwewala okugenda n'ebibinja by'abavubuka tikubanga biyinza okutaataaganya enteekateeka y'akakiiko k'ebyokulonda. Omwogezi wa poliisi Lusoke Kituuma ategeezezza nti abagenda okusunsulwamu basaanye okugoberera amateeka enteekateeka zonna okutambula obulungi. Ekikwatagana ne engeri gy'okozesaamu enguudo n'amateeka amalala agakwata ku engeri gye weeyisaamu oba kye twaliyise public order. Enguudo ezo ze mukozesa si mmwe mweka abazikozesa. Waliwo abantu abagenda mu ddwaliro, abantu abagenda okunoonya ekyokulya, so enguudo ezo si gwe weka zikozesa, zikozese bulungi. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Buli kika mu Buganda kirina eddembe okubeera n'abayima nga munnamateeka Magirane Kazibwe bw'annyonnyola. Mu mateeka ekika kyonna ekiri wano mu Buganda kirina eddembe lyakyo okutuuza olukiiko olw'oku ntikko ne kironda abantu abeesimbu nga bammemba ba kika ekyo okufuuka abayima ab'ekika ekyo era ng'abo abayima be baba bagenda okubeera n'obuvunaanyizibwa bwonna mu mateeka okulabirira okukuuma okulaakulanya awamu n'okuteekateeka eby'obugagga by'ekika ekyo ku lw'abo bonna bammemba b'ekika ekyo. Abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform bongedde okutuula obufoofofo olw'omuwendo gw'abantu abaakubye ebituli mu nkala z'abantu abanaakwatira ekibiina bendera ku bifo bya gavumenti ez'ebitundu. Okuva NUP lyalangiridde kaadi sabbiiti ewedde ez'abo bagenda okukwatira ekibiina ekyo bendera ku bifo bya gavumenti ez'ebitundu, amaloboozi mangi gaawulikise nga geemulugunya ku ngeri enteekateeka gye yatambuddemu. Olwaliro mu lukuŋŋaana bannamawulire otudde ku kitebe kya NUP Makerere Kavule, ssaabawandiisi w'ekibiina kino David Lewis Lubongo yagambye nti olwaliro bagenda kufulumya enkalala endala mu bitundu ebyabadde bikoleddwamu ensobi. Tumukola kyera kyonna ekisoboka okulaba nga tufulumya lisiti entongole era zisindikibwe mu kakiiko k'ebyokulonda returning officers ab'enjawulo bamalirize ensonga za nominations zonna zonna. Complaints zaaweddeyo olunaku lwakyo. Lwaki? Kubanga bwe mbagambye obudde Electoral Commission bwetuwadde okuwandiisa abantu butono nnyo. Nomination z'abaana bazitandika ku Wednesday ku Lwokusatu leero Monday. So akakiiko katudde kali mu kustadinga oba okwetegereza buli complaint yonna yonna ereeteddwa. Mu ngeri y'emu David Lewis Lubongoya ategeezezza nti okwemulugunya kw'abammemba kugenda kukolwako era bonna abasabye okuba abagumiikiriza. Lwaki tugamba nti akakiiko kano tekalina budde obuhandlinga opinion based complaints? Oli bw'ajja n'agamba nze asinga ground, oli bw'agamba nze asinga ground, kiba kitegeeza nti ogenda kuyita n'oli oba musindikeyo ttiimu endala ku ground, obudde obwo obutaliwo. So
Mu ngeri y'emu ekibiina kya Democratic Party kirangiridde mukyala wa ssenkagale w'ekibiina ekyo Norbert Mao ng'agenda okukwatira ekibiina ekyo bendera ku kifo kya bwalodi mmeeya w'ekibuga Kampala. Akulira akakiiko k'ebyokulonda mu DP Kennedy Mutenyo agambye nti ono yeekeeneenyezeddwa bulungi era balina essuubi nti waakuggyayo obuwanguzi. Olwaleero nfunye ebbaluwa okuva ewa mwami Kamoga John Bosco Muzanganda ng'asaba okuva mu lwokaano olw'ensonga z'agambye ziri pasono n'okuzimba ekibiina era n'ayagaliza oyo yenna ekibiina gwe kinaawa kaadi okwesimbawo ku bwalodi meeya bw'e Kampala. Ekyo kitegeeza kati mu lwokaano musigaddemu mukyala Beatrice Mao eyasabako okwesimbawo mu kulonda okuwedde Electoral Commission nemulemesa okwesimbawo era kati asigaddewo tetunnaba kuggalawo naye ng'asuubirwa okuba nti yajja okufuna kaadi